biki byayisemu azza wangulwa atya bazze bamusinga obulubumeka bye tugenda okutunula ku olwaliro mu programu ey'omunaala kanzije tutandikirawo. Weewaawo emboozi yakyuse era bingi ebyogerwa wano ne wali. Olunaku olwaliro nga bwe nkutegeeza mujja kusooka mu nsonyiwe olw'eddoboozi eritali ddungi olw'ekisenyiga ekitandi bulungi ate nga kiri wonna. Ekisenyiga buli wooyita kyafuuse ensonga olw'omusana omungi oguli mu ggwanga, enfuufu n'ebbugumu eriringa eryo. Naye nga emboozi egenda tambulira olunaku olwaliro okusingira ddala ku musajja abasinga gwe batunuulidde Raila Odinga. Era nga bbanga lina bazibaga nti Odinga luno bw'alimu okuwangula ku myaka 77 abyesonyiwe. Raila Odinga ye Dr. Kizza Besigye w'eggwanga erya Kenya. Guno mulundi gwakutaano ng'avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga erya Kenya. Raila Odinga emirundi ena zaawangulwa wakati mu kuwakanya ebibeera bivudde mu kulonda naddala emirundi ebiri egisembyeyo. Naye ng'ogumu ku mirundi egijjukirwa gwe mulundi ogw'omwaka 2007 omwafiira abantu 1000 olw'okuvayo n'agamba nti nedda. Kyokka abantu nga bamaze okufa kwe okusala eddiiro n'oyo gwe yali awakanya ne batula ne bateesa n'amuwa ekifo ky'obwassaabaminisita bw'eggwanga erya Kenya era ne basalawo okugabana ebifo nga Raila Odinga alina bakandidenti baleeta ababe bagamba nti ono gwe njagala abeere tugambe minisita nti eyo tumukkiriza era nga bamugamba nti kakati gwe ono noono nti abo babo nti kale ono noono nti abo babo nti kale ne munywanyi we naye ng'alina ababe be yali aleeta. Naye olunaku olwaliro njagala tandikire kalunga bwe katambudde ngenda kutunulira ezimu ku nteekateeka ezabaddewo. Bannansi b'eggwanga erya Kenya obukadde 14 n'omusobi be beetabye mu kalulu kano triliyoni emu n'obuwumbi 405 oba bw'ogamba nti ngenda zoogera mu buwumbi bwe buwumbi 1,405 ezeyambisiddwa okuteeka akalulu k'eggwanga erya Kenya. Obuwumbi 1,405 bw'oziteeka ku mbalirira mu ggwanga erya Uganda zikola embalirira y'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okumala emyaka ena. Ssente ze baataddewo okuteekateeka akalulu k'eggwanga erya Kenya okulonda omukulembeze w'eggwanga erya Kenya zikola embalirira ya Uganda Kampala ekibuga kyayo ekikulu okumala ebbanga lya myaka ena. Okulonda kuno newankubadde ng'okusinga otatundidde kulonda pulezidenti lwe lunaku lwe lumu lwe balonze ababaka ba palamenti, lwe balonze ba seneta abazi kawunti ez'enjawulo, lwe balonze ba gavana aba kawunti 47 ez'eggwanga erya Kenya. Naye okusinga okwetooloola kwatambudde ku basajja babiri, William Ruto ne Raila Odinga. William Ruto yali munywanyi wa Raila Odinga era William Ruto abadde munywanyi oba yali munywanyi owa Uhuru Kenyatta kubanga tujjukira bulungi embeera eyaliwo ne mu kalulu ka 2007 yali musajja wa Raila Odinga ne bamaliriza nga ate asaze eddiiro mu kulonda okwaddako najja ne bakola Jubilee Alliance ne Uhuru Kenyatta ng'akimanyi nti kasita otambuze ebisanja byo bibiri mu 2022 okulonda okuddako ogenda ku sekendi nga nze era nga buli omu amanyi nti kyekyo tuba tuva mu kulonda okusembyeyo okw'omwaka 2017 era nga ne Raila Odinga aganye okukkiriza ebyavaamu n'addukira mu kooti n'esalawo nti okulonda kwalimu vulugu ne baddamu tugenda okuwulira nti kakati bagenze mu handshake wakati wa Uhuru Kenyatta ne Raila Odinga. Era kigambibwa nti awo wewali enteeseganya ezakkakkana totabangula ggwanga ke kaseero gye tutambuze babiri nze ngenda kulekera mu 2022 ate William Ruto nti osooka omuse ku bbali. Era ekisanja kino kyonna kiweddeko 2017-2022 nga Raila Odinga ye munywanyi wa Uhuru Kenyatta nga William Ruto takyali makambugo na munywanyi we bwe baali Uhuru Kenyatta. Okulonda kuno kwe kulonda okusinza okubeeramu abantu abatono oba okwetabwamu abantu abatono bukyanga enkola ey'ebibiina ebingi edda ekomezebwa mu 1992. Bw'otunuulira okulonda ku ggwanga erya Kenya enkola yaabwe efaanaganako n'enkola eya Uganda wabula batusingako kati ne batya nti mu ggwanga erya Kenya okulangirira ku buwanguzi balina kye bayita 2-round system. Okulangirirwa ku buwanguzi olina okuba nga owangudde n'ebitundu ebisoba mu 5 ku buli 100. Osobola okuba nga owangudde n'ebitundu 5 n'obutundutundu kamu ku buli 100 oba owangudde. Wabula tugambe nti abalonzi baba nga bali obukadde 10 olina okuba nga waakiri ofunye obululu obukadde 5 mu kamu nga mulina okuba mwakayiseemu. Kenya yasaawo akakwakuliza akalala nti tokoma ku ekyo olina okuba nga at least
mu kawunti oba amasaza 47 agali mu ggwanga erya Kenya, amasaza waakiri 24 ng'ofunyemu ebitundu 25 ku buli 100. Amasaza waakiri 24 ng'ofunyemu ebitundu 25 ku buli 100. Ekyo bwe kikulema toyitawo mu ggwanga erya Kenya. Tugenda kutunuulira baani ababadde mu lwokaano newankubadde nga tunulira Raila Odinga ne William Ruto mubaddemu abantu 4, era kikulaga nti kuno kwe kulonda okusinze okwetabwamu bakandidenti abatono bukyanga era enkola y'ebibiina ebingi ereetebwa kubanga mubaddemu bakandidenti 4. Mubaddemu William Ruto oyo gwe tumanyi obulungi, Deputy President w'eggwanga erya Kenya yajidde ku kibiina ekya United Democratic Alliance UDM. Mubaddemu musajja waffe Raila Odinga, Dr. Kizza Besigye w'e Kenya owa Orange Democratic Movement. Wabula okugezaako okunyweza obuwagizi yawaliriziddwa okukola omukago ne banne era nga bateeseza nti wenzijira muyinza gw'okwata wano ne bakola omukago ogwa Azimio la Umoja One Kenya Alliance ng'ategedde nti singa beeyawula kalu bagenda kukagabanya ng'alina okunoonya bakandidenti banne ababadde baagala okwesimbawo abalete on board. Abalala babadde mu lwokaano kwe kuli David Wayihiga Mawura, ono munnamateeka omutendeke wa Agano Party era nga yagamba nti nze ekindese kulwanyisa buli bwanguzi. Omulala akutte abavubuka omugamba ye George Wajakoya owa Rhodes Party of Kenya, ono ekimukwasiza omugamba abavubuka awagira enjaga era kunoonya akalulu konna ku myaka gy'omulabako egyo n'embeera gy'alimu abadde anoonya akalulu nga yeesibye baziyita ziriboni, baziyita batya bandana, nga yeesibye bandana. Eddie Kenzo gwe ntera okulaba nsiba obuntu obwo abadde anoonya akalulu nga yeesibye ye musajja gwe sirabyeko mu masuuti kiri awo. Oyo George Wajakoya abadde muganzi nnyo era ali mu kyakusatu newankubadde nga wandisuubidde nti omusumba David Wayihiga Mawura n'enteekateeka ze n'abantu b'alina okuba nti alina endiga ezimugoberera akwata ekyokusatu, wabula ali mu kyakuna. Abavubuka baga nti wadde bali mu bya nti naffe katonde George Wajakoya. George Wajakoya yafunye sapooti y'amaanyi okuva mu mawanga ag'abazungu naddala America, naddala mu masaza agawagira enjaga kubanga waliwo amasaza agakkiriza enjaga. Yagamba nti sigamba nti buli omu anywa enjaga wasangidde oba kinedda, naye kyensinga okwetaaga tukkirizibwa okulima enjaga naye nga tuluŋŋamizibwa tugifunemu akasimbi ate akawera. Kaakati naye abaddemu wabula nga bwe naggambye nti ekituufu bano ababiri George Wajakoya ne David Mawura Wayihiga babadde tebawulirwa olw'ensonga nti bali be babadde basaanikidde. Nja kutunuulira okutandikira ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano mwaka 2022 baafulumya olukalala lwa bakandidenti 47 abaali balaze obwetaavu bwabwe eri akakiiko aka Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC akalungamya ebyokulonda mu ggwanga erya Kenya. Olukalala wadde ng'olaba nti bakandidenti babaddemu 4, twatandika ne bakandidenti 47 oluvannyuma lw'ennaku zaali 11 ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano akakiiko ne kalangirira nga kalaga nti abantu 38 be bakkiriza okuva ku bantu 47 bali abalala baali tebatuukiriza bisaanyizo. Naye abamu ku baali bakkiriziddwa olw'enteeseganya ezaaliwo ne bakandidenti bano ab'amaanyi ababiri William Ruto ne Raila Odinga baawalirizibwa okugyamu enta ne babawagira. Ku sayidi ya Raila Odinga eyali vice president w'eggwanga erya Kenya, omukulembeze w'ekibiina kya Wiper yali vice president wakati wa 2008-2013 Kalonzo Musyoka yawalirizibwa okuva mu lwokaano ajja wagira Raila Odinga newankubadde nga naye yali w'amaanyi. Omulala eyali Secretary General wa UN Conference on Trade and Development ye Mukisha Kitui naye yali aleese amaanyi yawalirizibwa okudda ku bbali awagira Raila Odinga. Nga bwe kyali ku Raila Odinga ne ku sayidi ya William Ruto bwe kyali, era bakandidenti bangi abaali ab'amaanyi baasalawo ne badda ebbali ne baga nti katujje tuwagire gwe. Omu ku bo ye mukulembeze w'ekibiina kya Amani National Congress ANC, ono yali vice president w'eggwanga erya Kenya wakati wa 2002 ne 2003 Musalia Mudavadi, y'omu ku bannabyabufuzi ab'amaanyi mu ggwanga erya Kenya nga bwe boogera ekitundu kyabwe kiwulira era nga bw'otambula nabo baga nti oyo tumuwe nti mumuwe. Nga bw'onaga nti bw'oba onoonya akalulu kati Erwengo oba mu Bukoto South olinoga nti Mwami Lugonvu atugambye atya, Ssentongo Lugonvu agambye ani gwe tuwa.
ekyo kye tusinga okwetaaga. Agambye tuwaane nti abaddeko akomewo nti agambye tusooke tumulindeko yeetegereze. Awo kakati ye Musalia Mudavadi nti ekitundu gy'ava awulikika. Kwata omukulembeze w'ekibiina kya kyama kya kazi Moses Kuria yali aleese amaanyi atula ne William Ruto mu nkambi bamuga nti Debali tugenda bitereeza, togenda kuwangula naye ate budda ku saidi yange ogenda funa ekifo kino. Ze nteeseganya omukulembeze wa Tujibebe wa Kenya William Kabogo y'omu ku baali baleese amaanyi nga nayaga nti nange ndeese bange, ne bamugamba nti kirungi nnyo odde ebbali tudde ku saidi ya William Ruto. Omulala yali asoose okuba nga awalira ye Moses Wetangula omukulembeze wa Ford Kenya. Batula ne Moses Wetangula bamuga nti ekituufu we weyagala okuvuganya kuwa president naye tolowooza nti tugwana okwekwata ekitole. Uhuru Kenyatta ali ku saidi ya Raila Amolo Odinga. Ku saidi ya Raila Amolo Odinga waliyo Kalonzo Musyoka. Ku saidi waliyo Mukisha Kitui n'abalala. Ku saidi eno waliyo Musalia Mudavadi, waliyo Moses Kuria, waliyo William Kabogo, waliyo Moses Wetangula. Akawune kanyoka. Ekimu ku bibadde mu kalulu kano nti ababadde bavuganya babadde bagagga. Oba okitegeera nti nkulabidde wano twalina Agura Woli ye yaleeta helikopita tineetamalako kubanga gwali mugangatika, teyasobola kumalako ne bakiwumuze. Naye wano twalina akalulu kale ka mwaka gwa 2021 bwe mbaseera bidde Agura Woli. Nkulabidde akalulu nga n'abanoonya ebifo ebyobwa gavana mu ggwanga lya Kenya babadde batambulira mu helikopita. Mu nkambi ya William Ruto n'enkambi ya Raila Amolo Odinga bakwata sente ne bayingiza helikopita ezisoba 50 mu ggwanga lya Kenya nga baziguze. Helikopita zina mu nkanga eziri 50 nga baziguze. Mu ggwanga lya Kenya William Ruto yaleese ezimu ku mmotoka nga zodalinze bu odalinze nti munkolere bwete nti egenda kukola ki, egenda kunoonya kalulu nga kye bagikoledde si kirala kunoonya kalulu ng'ennyonyi y'emmotoka etambula neva e Kampala n'egenda e Karamoja n'egenda e Teso n'egenda mu bisiriko n'egenda buli wamu nga tewali buzibu. Kakati ze sente ezabadde mu kalulu kano olw'ensonga nti Raila Amolo Odinga sente emuyitaba, William Ruto sente emuyitaba, kano akalulu tekabaddeemu kweguya nga siggulirira naye sente ze bataddemu. Obadde otuuka ku laale oba ng'olaba laale sawundi yekka gwe bakozesa abasajja. Raila Amolo Odinga kigambibwa nti wakati mu kulonkinga kampeyini ezasookera ddala bakwata sente obukadde bweza Kenya 75 ne bagula public address system. Mu za Uganda bw'okubisaamu ssebo si ntono. Kakati akaseera katuuka bategedde nti olwokaano lulimu abantu okusingira ddala babiri, William Ruto ne Raila Amolo Odinga. Kakati nga bano ne bali bannaabwe balina okunoonya baani abagenda okubeera ba deputy, kubanga jjukira nti mu ggwanga erya Kenya president si yalonda deputy we. Kibiina kye kigamba nti ogenda kutambula n'ono, era okumukusomozebwa okubaddewo ku saidi ya ani William Ruto ye muntu gwe yaleeta olw'ensonga nti yalinako ebbala ebbi ery'ebikola ebyobiri by'enguzi Rigathi Gachagua babadde bamutunulira ng'omuli w'enguzi Kayingo. Kakati ng'omuntu gw'atambudde naye bamulabamu obunafu obwo. Ate bakandidenti abalala bonna abasatu baleese bakyala ng'ennaku z'omwezi twatuyingira omwezi ogwokutaano omukago ogwa Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne batuula ne bagamba nti twetaaga okulonda ani agenda okubeera running mate wa Raila Amolo Odinga. Wadde tulonze nti Raila Amolo Odinga yagenda tukwatira bendera naye ani agenda okubeera running mate we. Mu be basookerako okuli omukyala kati running mate we Martha Karuya ne bagamba yajja kusobola. Ne batunulira Sabina Chege, ne batunulira Peter Kenneth, ne batunulira Stephen Kipunyeye, ne batunulira bagavana okwali Ali Hassan Joho, ne batunulira Wycliffe Oparanya, ne batunulira Charity Njiru, ne batunulira Lee Kinyanjui. Ani asobola okuba n'ebisaanyizo bagenda okumaliriza nga baga nti nedda
wadde nga bonna balungi naye Martha Karuya akira. Era Martha Karuya najja aba Roots Party ekya George Wajakoya ow'abavubuka mmwe agamba nti katambule mu Kenya akayaga nokalima bakalime. Era enjogera yebadde enjaga nnyo. Waliwo essajja erikubiri lyagundi ekubiri ebigwo bino ebizungu wrestling baliyita naye nga bw'omulaba George Wajakoya n'alonda omukyala Justina Wamaye nga running mate we. William Ruto n'omukago gwabwe gwa Kenya Kwanza ne balonda omwami Rigathi Gachagua ngera kuzomezi 15 mwezi ogwokutaano nga running mate we. Kakati yali asigadde okulonda yali omusumba Mwayihiga Mawule. Batula bagamba nti nga Agano Party ani agenda okubeera running mate w'omuntu waffe kwe kulonda omukyala Lucia Mucheru Mutuya nti singa onaawangula gwagenda okubeera deputy. Kampeyini ez'akalukano zitandika ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwali gwakutaano zaakomekerezeddwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana. Bakandidenti bonna baga nti kaakati mukome. Era emu ku laale ezabadde zisinga okuba ez'amaanyi yabadde ku Moi International Sports Center. Raila Odinga we yakubye esembayo. Moi International Sports Center yajjudde abantu ne batuuka ng'oyinza okulowooza nti Kenya yonna eggwereddaawo. Yabadde ku Moi International Sports Center Odinga nga William Ruto alinnyeyo mu Nairobi ne Kirigita Stadium mu Kiambu Province. George Wajakoya ne munne Wayihiga Mawule bo babadde mu Nairobi omu mpolampola naye nga zonna bw'ozituukako zaabadde ensajja. Olunaku lw'okulonda wadde nga mu ggwanga erya Kenya okulonda kutandika ku ssaawa 12 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi zagenze okubeera ssaawa 10 nga waliwo abantu abali mu bifo ebironderwamu. Twagenze okutuuka mu ssaawa ez'emisana nga ku balonzi obukadde 22 abaawandiikibwa mu ggwanga erya Kenya ebitundu 3 bamaze okulonda. Zagenze okutuuka ssaawa 67 awo nga akakiiko ak'ebyokulonda kabala abalonzi obukadde 6 n'emitwalo 567. Ojja kwebuuza nti baabategedde batya? Baabadde bakozesa enkola ey'obuma buno obw'okusikaaninga nga buli alonda bamulaba nti kati ono asooka ono wakubiri ono wakusatu obukadde 6 n'emitwalo 567 babadde bamaze okulonda. Nga tubulayo essaawa yabadde ng'emu okuyingira essaawa ey'akamalirizo akakiiko ak'ebyokulonda ne kagamba nti bannange ku ssaawa zino 10 abaakalonda bali ebitundu 56 n'obutundu 17 ku buli 100 twakalondesa abantu obukadde 12 n'emitwalo 6 n'ekitundu. Olunaku olwokusatu akakiiko ak'ebyokulonda kalangiridde ne kagamba nti omugatte twafunye abalonzi ebitundu 64 n'obutundu 6 ku buli 100 be balonzi obukadde 14 abeetabye mu kalulu kano ak'omwaka guno. Kenya bwetyo bwe yalonze. Wabula byonna mu byonna nga senagenda mu kuwumulanzikiriza Raila Odinga guno mulundi gwakutaano ng'avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga erya Kenya. Njagala tuyite mu mirundi gyonna gy'avuganyiza ku bukulembeze na butya bw'azaakola. Ye musajja alemeddeko kuva ku ntandikwa. Omulundi gwa Raila Odinga ogwasookera ddala okuvuganya kwa pulezidenti gwali gwa mwaka 1997 ng'avuganya abasajja kwa Daniel Arap Moi avuganya Mwai Kibaki. Daniel Arap Moi yali wa Kenya African National Union KANU. Mwai Kibaki yali wa Democratic Party. Raila Odinga nga wa National Development Party. Mwalimu Michael Kijana owa Ford Kenya. Omulala yali Charity Njiru yali wa Social Democratic Party. Mwalimu Martin Shikuku owa Ford Asiri. Naye njagala tunulire bali abasatu olwokano nalwo alimu bakandidenti 15 naye njagala tunulire bakandidenti basatu. Daniel Arap Moi ye yawangula akalulu ako yafuna obululu obukadde 2 n'emitwalo 5. Mwai Kibaki wa Democratic Party nafuna akakadde kamu n'emitwalo 9 mu 10. Raila Odinga owa NDP National Development Party nafuna emitwalo 66 ne baga nti kati tumuwagudde. Omugatte mu ggwanga erya Kenya by that time mwalimu abalonzi obukadde 9. Ku mulundi guno Kenya tubadde n'abalonzi obukadde 22 abeetaba mu kulonda ku bukadde omwenda obukadde 6 n'emitwalo 189 bagenda ne balonda. Tuyingira okulonda okw'omwaka 2007. Okulonda kwa 2007 Daniel Arap Moi nga taliiko. Mwalimu Mwai Kibaki owa Part of National Unity
mwalimu Raila Odinga olwo ng'afuuse wa Orange Democratic Movement, mwalimu Kalonzo Musyoka owa Orange Democratic Movement Kenya, mwalimu Joseph Kalani owa Kenya Patriotic Trust Party, omulala yali Pius Muyiru. Pius Muyiru sijjukira kibiina kye yalimu sijjukira, naye omulala yali mwalimu Nazirene Omar owa Workers Congress Party of Kenya, mwalimu Kenneth Matiba owa Sabasaba Asili, mwalimu David Waweru Ngetha owa chama bakitanga chama cha umma kiribwe kiti, ne Nixon Kukubo owa Republican Party of Kenya. Omugatte okulonda kw'omwaka ogwa 2007 mu ggwanga lya Kenya mwalimu abalonzi abaali beewandisiza baali obukadde 14, bagenda okumaliriza nga abalonzi obukadde 4,887 baali balonzi. Ojja kumbuuza nti Raila Odinga akola atya? Yakwata kyakubiri ng'amusinzeeko obutundu 2 bwokka, kubanga Mwai Kibaki owa Party of Nationality yafuna obukadde 8,584 n'afuna ebitundu 46 n'obutundu 42 ku buli 100. Raila Odinga owa Orange Democratic Movement ODM n'afuna obukadde 8,3512, oli yafuna obukadde 8,58, ono obukadde 8,535 n'abanga yabalira mu bitundu 44 n'obuwuzi 7 ku buli 100. Era kwe kumukulonda okukyasinza okuba okw'omutawana, nga buli byafa by'okulonda bwe bidda mu ggwanga erya Kenya bangi baga nti tetudda ku byaliwo mu 2007. Era bw'amaliriza Raila Odinga ogaana ebyava mu kulonda, abasajja okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne batandika okulwana nga bawakanya Mwai Kibaki obuwanguzi bwe. Okulwana okwatandikira mu byobufuzi kwagenda okukomekkerezebwa nga kuyingidde Zikabira, kwe kuttiŋŋana okw'abantu bewalaba okwaviirako Uhuru Kenyatta ne William Ruto okuyitibwa mu kkooti y'ensi yonna, kubanga mu kulonda kwa 2007 Uhuru Kenyatta yali mabega wa Mwai Kibaki. Owuliza bulungi, Uhuru Kenyatta yali mabega wa Mwai Kibaki ng'ate William Ruto ali mabega wa Raila Odinga. Kati bano boolaba mu 2007 baali bakwatagana bamaliriza batuula ne Mwai Kibaki nti kati ekigenda okukolebwa kwe kutuula tugabana obuyinza, obeere Ssaabaminisita mbeere Pulezidenti. Ebifo bino bibyo by'abantu boggwa babironderamu, nze bino byange by'abantu bange, era ne batambula okutuusa ku kulonda okwa 2013. Okulonda okwa 2013 kwe kufuna Uhuru Kenyatta. Mu kulonda okwo twalina Uhuru Kenyatta, twalina Musalia Mudavadi yalimu, Raila Odinga yalimu, mwalimu Peter Kenneth yali wa Eagle Alliance, mwalimu Mohamed Abduba Dida oli yali wa Alliance for Real Change, Martha Karua ono kategolaba running mate wa Raila Odinga y'omu ku baali mu lwokaano, kubanga ono ku mulundi ogwo agira ku National Rainbow Coalition Kenya, nga zino munne bamuyitanga Gastin Rotodo. Omulala eyalimu mu kulonda okwo mwalimu James Ole, mpozi ne Paulo Muyite naye yajja. Paulo Muyite ye yasemba ge mazima. Omukyalo ono yakwata kyakusatu okuva emabega, kubanga okulonda okwo kugenda okumaliza nga Martha Karua afunye emitwalo 4,013 era yafuna obutundutundu 36 ku buli 100. Era bagenda okumaliriza nga balangirira Uhuru Kenyatta running mate we yali William Ruto mu kulonda kwa 2013, era babatandikira okukolera bonna mu Jubilee Alliance. Raila Odinga ngali ne Kalonzo Musyoka mu Coalition for Reforms and Democracy bagenda okulangirira nga Kenyatta alina ebitundu 5 ku buli 100, byali 5.5 ku buli 100, nga Raila Odinga ne Kalonzo Musyoka balina ebitundu 43.7 ku buli 100. Raila Odinga yafuna obukadde bwali 5 n'emitwalo 34, nga Uhuru Kenyatta afunye obukadde 6 n'emitwalo 17,013. Okulonda okwo abantu bakujjumbira n'ebitundu 85 n'obutundu 9 ku buli 100, kubanga ku balonzi obukadde 14,352 abaali mu ggwanga erya Kenya, obukadde 12,333 balonda. Ekitegeeza nti abaasigala batalonze baali mu bukadde nga 2 bokka, era yemu kumukulonda okukyasinza okubeera okujjumbirwa okungi. Bwe tuvaawo tuyingira okulonda okukyasembyeyo, Raila Odinga yalimu, era ng'ali ne munne Kalonzo Musyoka bagira mu National Super Alliance. Uhuru Kenyatta ali ne William Ruto mu Jubilee Party. Omulala yali Joseph Nyaga atalina kibiina kuyajjira,
kwaliko Abdul Badida yakomawo ng'alimu Alliance for Real Change, kwaliko Ekuru Accord owa Third Way Alliance Kenya, kwaliko Cyrus Jirongo owa United Democratic Party, Michael Wainaina yali talina kibiina kwa jidde, mwalimu omulala gwe sijjukira ali sijjukira yali erinnya embuzi naye nga mwalimu candidate omulala omugatte mu ggwanga lya Kenya. Ku mulundi ogwo Kenya yalina abalonzi obukadde 19,661 kati ebadde n'abalonzi obukadde 22 n'omusobi, naye ku bukadde 19,661 mu 1000 abalonzi obukadde 15,559 balonda, bye bitundu 7.9 n'obutundu 5 ku buli 100. Ojja kwebuuza nti ku mulundi ogwo Odinga akola atya? Ku mulundi ogwo Raila Amolo Odinga afuna obululu obukadde 6,882,200. Uhuru Kenyatta afuna obululu obukadde 8,22,300 bye bitundu 5.4 n'obutundu 17 ku buli 100. ng'Odinga ali ku bitundu 44 n'obutundu 94 ku buli 100. Odinga abigaana. Odinga bw'abigaana addukira mu kkooti. Bw'addukira mu kkooti ensukulumu omulamuzi agamba nti bannange okulonda kwabaddemu ebirumira buddemu, okulonda bakuddamu. Bwe bakuddamu Raila Odinga yatuuka n'abivaamu. Uhuru Kenyatta owa Jubilee Party yasigala akunga abantu be. Raila Odinga n'ayimiriza n'atakunga. Era kumaliriza olw'okuba nti abamu ku balonzi ba Raila Odinga yalebaga nti temutawana gendayo, bamaliriza balina obukadde 7,300 abalonzi, nga William Ruto ne Uhuru Kenyatta we balina obukadde 7,880,300. Okulonda okwo era kwalimu ebitundu 39 ku buli 100. Lwakuba nti kuno kwali kwanvuunula bibya kwakuddamu, ate nga sayidi emu yagaana okwetabamu eya Raila Amolo Odinga ng'egamba nti okwo tusobola kukkiririzamu. Kati ku mulundi guno mu kulonda okw'omwaka 2022 okutwala mu kisanja kya 2022-2027 buli omu atunuulidde abantu babiri, Raila Amolo Odinga, William Ruto. Ani yaani? Wanji wadde ng'olwokano lulimu bana: George Wajakoya, David Waihiga Mwaura, Raila Amolo Odinga, William Ruto. Naye ku babiri William Ruto ne Raila Amolo Odinga ani yaani? Kankome bumfundikire.